Retired Kano Okiza Besigye olunaku olwaleero wentukidde okubanga nkola story eno mukwano gwange nga ye wamu n'omuyambi we Haji Obed Lutale Kamulegeya baleeteddwa mu kooti e Nakawa enkya y'olunaku olwaleero era nga munnamateeka waabwe Elias Lukwago asabye omulamuzi bano bayimbulwe ku kakalu ka kooti oluvannyuma lw'okumala ennaku ezisoba mu 180 bweddu bano nga bali ku alimanda wabula nga tebasindikibwanga mu kooti enkulu okubeera nga bavunaanibwa emisango egibavunaanwa oba egyabateekebwako mu buufu obufaananako bwe butyo wabula wakati bino nga bigenda mu maaso oludda oluwaabi olunaku olwaleero ekibadde kiruleese mu kooti lubadde luzze okuba nga lukola ennongoosereza mu misango gye bawawabira Dr. Kiza Besigye era nga babadde baagala basindikibwe mu kooti enkulu batandike okuvunaanibwa wabula bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye bagamba nti kooti y'e Nakawa terina kirala kyerina kukola wabula okuyimbula bano ku kakalu ka kooti nga ssemateeka bwakirambika ab'oludda oluwaabi bo bagamba nti baagala bakole ennongoosereza mu misango oba bakyusemu ku charge sheet emisango gye bawaabira bano babeeko ebimu bye balongoose era bakyuse mu bufu obufaananako bwe butyo ojja kujjukira nti bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye wamu ne Haji Obed Lutale Kamulegeya bagamba nti okuva ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba omwaka gwa 2024 Dr. Kiza Besigye ne Haji Obed Lutale bwe basimbibwa mu kooti y'amagye emanyiddwa nga General Court Martial nga bwe kyali emabegaawo nti bw'obalambalamu ennaku amazima ziba zisusse mu nnaku 180 so nabwe kityo bannamateeka bategeezezza omulamuzi Christine Nantege nti ensala ya kooti ensukkulumu eyalagira abantu ba bulijjo obutavunaanibwa mu kooti z'amagye era n'eragira fayiro zaabwe okuzzibwa mu kooti eza bulijjo kitegeeza nti kiba kyetaagisa bano bavunaanibwe mu bufu obumu oba obulala wabula ate era waliwo okutya nti kooti y'amagye keyazzeemu okuba nga efuna amaanyi gaayo amajjuvu okuva mu paliamenti we yalagidde ebiragiro ekibuuzo kiri kimu ddala Dr. Kiza Besigye okusinziira ku nnongoosereza ezaateekeddwa mu magye wamu ne kooti y'amagye bano tebakkirire era ne baddizibwayo mu kooti y'amagye ebyo byonna biri awo kale awo oli ku YouTube channel eyagaliwo nga tuvuddewo awo Honorable Munyagwa oba yaliko MP Honorable Munyagwa avuddeyo n'asekerera munywanyi we ow'ekitiibwa Mpuuga olw'ekibiina kye yakoze agamba nti ne mu kwanjula obwanjuzi ekibiina abaana abato be babadde bajjudde wano katusooke tugende wa Munyagwa wano katono nze nyina gwe nabuuzaako ku MP wa Nuupu mukwano gwa Mpuuga oyo naye saamulabyeyo mu kolonkinga namugamba nti owaayi kiri kiti eyo ti awaayi ha principal atufuga bumbula ne mugamba naye lwaki mwe mwasalawo abafuge Munyagwa ebyobufuzi biringa lubaale biringa kusamira bwe mukuba engoma ne muyimba lubaale gwalinnya gwe muwuliriza naye asobola n'okulinnya omwana omuteewaka asobola n'okulinnya ekisekankireke bakyengezako kulaga nti bo bagamba lubaale yalinnya Kyagulanyi nenga si bo balowooza si abasi nenga nalebye abaana bangi abaana producer nzirizaako ebifaananyi ebyo ngandabanga abaana bantu bakulu abukule Democratic Front soko tunuli awo nkwatiramuka kakungu kati ebyaki abaana producer dayo baliwo abantu bakulu isinda abo ng'abantu abakulu abaana baliwo awo ndanga abantu abakulu ngamba bali Besigye kungu ebyo bakati ekyo kyagazaaki kati babadde ki batandise tubaleke I expected a number of weeks there awakati bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Munyagwa agamba nti Mpuuga oyo gwe mulaba tali yekka
waliwo ababaka bangi abali mu NUP nga bali ku saidi ya Mpuuga era essaawa yonna bagenda kusala eddiiro nti jasi balinda ku kyakaadi awo. Mpuuga ali nani? Yali nani? Mu bakulembeze? Yes. N'abakulembeze abayina abanuupu bayina abamulwa kuba bakyali bannanfuusi balowooza nti You are unveiling a new political party. Yes. Anti balowooza nti bagenda kufuna kaadi abamu bakyayimiriza bakyabaza bigambo bya Honorable Munyagwa bwe yabadde ayogera ku Honorable Mpuuga n'agamba nti ekyokubanga Mpuuga yayanjudde ekibiina kye wabula nga tewaliwo bantu bangi nnyo ba muzinzi babadde ku saidi ye yadde okubeera nti ne audience gye yabadde nayo yabadde ya munyoto oba yabadde ntono ddala. Munyagwa agamba nti amazima gali nti Oweekitiibwa Mpuuga mu kibiina kya NUP alinamu abantu bangi era alinamu abakulu ddala ba MPs era nti mu maaso awo bandimwegattako singa baba tebabawadde kaadi mu NUP olwo ne kiba nti bwe baneegatta ku Mpuuga bajja kutandinga against ekibiina ki National Unity Platform babeere ng'obwanga babwolekeza bakuba kikube n'okubeera nti basitula n'okuwaanawaana eky'Oweekitiibwa Mpuuga. Wabula wakati olunaku olwaleero ku social media oluvannyuma lw'okuba nti Oweekitiibwa Mpuuga yagguddewo ekibiina kye ekimanyiddwa nga the Democratic Front oba DF, abantu batandise okuba nga bakola comparison naddala ku bantu Oweekitiibwa Mpuuga be yabadde nabo mu audience ng'abasinga babadde bavubuka bato nnyo nga n'abamu tebannatuuka kubanga balonda era abamu babuuza nti naye ddala abantu bano ababadde mu audience y'Oweekitiibwa ku myaka gye baliko abamu bato nti n'endagamuntu bandibanga tebalina omanye endagamuntu ezo zafuluma akabanga akayiseeko. So oluvannyuma lw'okuba nti audience y'Oweekitiibwa abantu babadde batono nnyo ate wakati mu kubeera nga batono nga bw'obatunulira abasinga bato nnyo bavubuka bato ng'oggyeko ab'akakiiko akabadde ku saidi y'Oweekitiibwa boogamba nti bano be yatudde nabo omwabadde omukulu Mabike omwabadde Abed Bwanika omwabadde Kakembo Honorable omwabadde omukulu oyo omulala mu bufu obwo bagamba nti abasigadde babadde baana bato nnyo. Kati olunaku lwe lumu Oweekitiibwa Mpuuga lwe yayanjula ekibiina kye ki Democratic Front ate omukulu His Excellency Bobi yali mu bitundu by'etteeso eyo. Kati abaana bakutte ebifaananyi by'etteeso bino ku lunaku lwe lumu ne bagamba nti President wa NUP Bobi Wine yali yetali mu kwanjula kibiina kipya just yali ku lukuŋŋaana olwa bulijjo oluli nnomo just bwe ruti naye abantu bajja mu bungi nnyo mu bitundu by'etteeso awo namungi n'omungi w'abantu yajja abakulu abavubuka ate nga n'abakadde baali bangi nnyo. Kati comparison bw'ebaddawo neebuuza nti Oweekitiibwa abantu nga baalina batini nnyo wabula Honorable Munyagwa n'agamba mu biveeko ebyo omukulu mu maaso awo asuubira okusaggula okuleeta abantu abapya naye nti nga abajja mu NUP. Ekibuuzo gw'olowooza ki ddala? You can't judge a book by its cover nga we biri oba you can judge the book already by the cover ng'ensonga we zitambula. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo awo tujja kudde wa mwana mulenzi Yozefu Mayanja abolaba mu bifaananyi awo mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yabadde mu bitundu by'e Rwanda, tugambe mu bitundu by'e Rwanda, mu nsi y'e Rwanda, mu bitundu ebyenjawulo mu nsi eno eya Rwanda. Mwana mulenzi ono yakoze performances ezabadde ez'enjawulo wabula emu ku performance Chameleon gye yakoze ekyalese abantu nga beewuunya wamu n'okwenuguuna ye performance mwana mulenzi ono gye yakoze mu kisaawe ekimanyiddwa nga Amahoro Stadium. Wakati ng'ekisaawe kikubyeko ne Sekukuba yenna ojja kujjukira nti abantu abadde baze mu kisaawe kino badde baze kubanga baselebratinga obuwanguzi bwa APR FC oluvannyuma lw'ekikopo ttiimu eyo ey'omupiira ey'e Rwanda kyeyabadde ewangudde. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon y'omu ku bayimbi oba yabadde headline eyaleeteddwa okuba nga asanyusa abantu mu nsi y'e Rwanda. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yataddewo performance eyabadde ey'enjawulo era yalese nga Abanyarwanda beenuguuna ne sekwenuguuna yenna era basigadde nga bamunyenyeza mutwe mukadde ke kamu n'okuba nga basaba anko oba agende maaso era okuba nti abongeramu here and there.
omu ku bawagizi ba Dr. Jose Chameleon ate nga munamawole mwana mulenzi Brake Mukasa yasigadde nga amegeredde yagambye nti nyogera okubajjukiza nti mwami Joseph Mayanja akyali nnamba emu mu ndongo. Always tubagamba mwekaka muyige oba mwekake okuyiga oba muyige okuyiga n'okuwandika omuziki oguwangaala nga muwoza muyimba bitontome. Mu myaka 2 akasajja kakyabalimu nga ntunuka kyentegeeza Jose Chameleon akyabalimu nga bwavu. Amahoro Stadium ndowooza osobola okuba ng'olaba ebifaananyi mukwano gwange. Chameleon obwedda ayimba nga jazza omutwe Abanyarwanda gye baguza, jazza emikono Abanyarwanda gye bagiza, era mwana mulenzi ono yakubye n'essekukuba yenna. It was such a very great performance. Era mwana mulenzi ono Rwanda bamwaniriza bulungi. In fact nga tannagenda kukuba ku Amahoro Stadium, Dr. Jose Chameleon yasooka kubanga akuba wali kwemanyiddwa nga Kigali Universe. Yakuba omuziki paka very late. So yamaliriza Kigali Universe. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yakomekereza na Amahoro Stadium. Era nga yabalese nga basaba busabi anko omuziki gwagenze maaso okuba nti gutambula. So far banji bachagamba nti mwana mulenzi ono Chameleon, it is the export that we have naddala muziki gwa Uganda. Then you can fight with your keyboard okusinziira kuba team Leon Island bagamba nti toyina kyogambayo. Kamiri alabika nga yentandikwa ate era enkomerero y'omuziki gwa Uganda enkomerero oba tokisusiza. Agaliwo gwe mukutu liking a video. Thank you so much. Webale.